ennaku z'omwezi nga 23 kubanga bana abasajja bakabya kajanja naye ennaku z'omwezi nga 23 mwambale bulungi gwe kwata beera very peaceful nga gye bayita peaceful demonstration kwata blaka yambala blaka wo gwoyina kwata placard ojje ku parliament vayo nayo na gyoli already kati ate bagenza okwogera letters zatandise ddo batukako si rukusa but okunotifyinga kikulu nnyo for okunotifyinga we have already notified them that's why they are doing bagezako they are panicking with the bagezako okugezaako okwansalinga ebitakwatagana abakulembede tewaliwo obukulembeze this peaceful protest that is beginning on 23rd it is leaderless, partyless, tribaless, priceless, but most importantly it is fearless.